Ndi munyivu nnyo. Kamilioni aliwa. Bobi Wine aliwa. Misa akisema kula muliwa. Olumwayimba nga naye. Come on. Oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Kola gwe kyolaba tetutakoze eki? Babino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzimba naawe okisobola. Kyokka yayogedde ebyo teyatulabye. Ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna. Ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gwe oli mu kamera ogamba Misa akyaliwa. Come on guys. Ate na wano takola ki? Kati taliiwo. Guys, tuve mu kweragalaga. Tuli bantu bakulu, tweyise ng'abantu abaki? Ng'abantu abakulu. Kamera zino zitutunula mbwezi. Olumbo oba tolina kyakwogera gamba ndi sikola ki? Nze jo baayagadde njogere ne ngamba njogere ki? Waliwo abamanyi Parrot okola ki? Okunsinga ne ngamba boogere era nze sajjo saakoze interview. Kubanga nalabye nga nyiza okuba sirina bituufu byakola ki? Sobola kubayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde. Lwaki? Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba olukyakala olumaleko. Ennyimba nga Zimuliro, ennyimba nga Kikompola, ennyimba nga Maama w'Abaana. Otelevu tukwaniriza gwe wenna omulabi wa emikutu gyaffe Ebron Media wamu ne Focus TV mwebala emikolo gye mutuusaako engalo. Nze Ebron Brian nga bulijjo okubanyulira programu yaffe eno. Mukulikeeyo bannaffe mwenna wenna gy'osinzidde ogenda okwerekera mu Uganda waffe Master Parrot MPG abamu kimanyi mulimu Kamengo abamu mulimu ko makomawo efe tukozesezaamu ko ku bwangu so okujja kutemerera ku bantu ensonga bwana wange so tubuze ku balabi baffe abantu bwe tubambage. Kale omulabi waffe wenna atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuli Focus TV okuli Ebron Media wonna wosinzidde okubeera nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo nti emikutu gino buli kubeera ku notification otava waliwo omwana yakangambye kanzizaamu amaanyi ageze mu comment section n'agamba ku Focus kwe siva. Bubanga obuntu obutono those motivators butuyambako sigala nga tutambula butuyambako sigala nga naffe tubaweereza ebintu ebyenkizo. Nze ade Uba Force kumwe muyanja byenjogera bivunaanyizibwa 100% ate era byenjogera mala kunoonyereza okukakasa nti ddala oba oli awo ndowooza yo ng'omuntu binajja bigatako mu Uganda ettaffaali binalabisa erinnya lyange nga birina okubeera. Kakati ensonga leero zenyala twogereko ko enfa ya Master Parrot ng'erimu ebintu bingi yeekusa nnyo ku dda lwa Kyagulanyi oba Bobi Wine. Tumute Bobi Wine kuba Kyagulanyi muntu mulala. Bobi Wine abaana bawanye bagambye nnyo abaana abo yali nabo mu Firebase bafa enfa y'emu accident bamensioniza abaana abawera uzoko bafa accident. Master Parrot atuka mu kaseera ayetaaga nnyo Kyagulanyi ngabira nnyo Bobi Wine yo ke tugenderamu nnyo Bobi Wine Bobi tamubeererawo naye olwafudde ate n'ateeka convention ku mikutu gyo abaffe abaana kubasindile bagamba RIP mujagala nnyo okusinga okuyamba ku muntu omulamu so temera wali baffe ensonga ezo. Kibuzo no kinene kibuzo kinene naye kale tukikwate engeri gye tunakikwatamu tukwata basajja bakulu gwe natulaba oba atugoberera ayinza okubeera nga generation ze tulimu oba emyaka gye tulimu gyawukana nga tewategeera maanyi bana bajezi tewategeera maanyi ga Master Parrot. Master Parrot omwana ali mu maka ali essaazi n'omwana alina emyaka 25 ayinza obutamunnyonnyola nnyo obutamutegeera nnyo naye abaana ba 9 basobola okuba bategeera Parrot. Lwaki ngamba bwe ntyo nti omwana yazaalibwa mu 9 awo okudda waggulu mu nnyimba za mu biseera bya Master Parrot mu 2000 paka 2010 awo wakati omwana yatandika okutegeera music nga amunyumira. Kakati ffe abantu ababeerako mu ndongo
ez'omu byalo nga bw'ozimanyi nga dijja alinga abalaba ssaawa 9:10 mudduka ulira muli mu kudduka mugende n'aluteekamu nga ne oba obadde kilomita namba n'alusulamu odda osooka olucakala olumaleko ennyimba nga muliro ennyimba nga kikompola ennyimba nga maama w'abaana alina that unique touch ebadde ye yekka era tusaliddwa nnyo omuntu bw'ati Master Parrot okubeera nga agenze n'okufa ng'alina almost space ya myaka nga 16 mwatabadde nandongo esobola kubeera nga emugatta ku generation y'abaana bano abalala era nyewe nadezanya ennyimba za Parrot nzijukira nga yaziwulirako ko naye nga mbadde ndudde okategedde so kati ekintu kya Master Parrot kyenyamiza nnyo abantu abamutegeera abaali bamanyi n'amaanyi ge ne that touch ey'enjawulo mu dancehall gye yalina koze ennyimba zino kati nebuddamu n'oziwulira n'ozituulamu era nga zaali era zaali z'amaanyi nnyo so kitalo nnyo nnyini ddala eri famire ya Parrot kitalo nnyo eri famire oba oliawo awamu n'emikwano gye tuzzeeyo wali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino naye nga yali Bobi Wine ow'essaawa ziri eyali ne Master Parrot ebintu bingi bize mu bulamu bwaffe Eblon yina mikwano gyo wakula najjo gye wawangaala najjo essaawa zino toyaga tomanyi olwawo n'okuwuliza ki kyebaliko be bayitirivu naye ng'ate mikwano gyo era singa bajja ne bagamba omukwano wa gundi tomwewakana kati that is the obulamu bw'ensi bwetukola ki bwetutambuliramu nze ng'omuntu sobola kuvayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde lwaki Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba mu muntu sobola kuvayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde lwaki Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba mu muntu sobola kuvayo n'ennenya Bobi Wine olwa Master Parrot kikyabadde lwaki Master Parrot mu bulamu bwe bwonna abadde yali nfanfe wa Bobi Wine okuva eri nga batandika okuyimba mu 9 baranira mu ssomero yes era Bobi Wine yalina interview gye yabaddeko gye yaliko ku TV emu nannyonnyola Master Parrot yaani and that interview if I'm not mistaken enteweza myaka 3 mabega kati gwagamba nti abantu ono yamwerabira kuva dda Bobi Wine ani yali akimanyi nti yaweererako ku mwana wa Kafeero okuleka bisirikirwa we yajja nga bali mu musabira omugenzi ye n'abyogera omusiima Bobi Wine bameka bali naye abamwenyumirizaamu abalina bye beekoledde bangi okuzanga nga Kabaya Nubian ekirala Bobi Wine waba takuyambye directly akuyamba indirectly atya mulimu abavubuka ogutundutundu gunene mu ggwanga Uganda ng'abainspirinze gye bali they are looking up to him njagala kubeera ngaani Bobi Wine ku myaka 25 yali alina bino nebino nange njagala wakingenda okuweza 3 nga nninako kino abaakuyambye kakati gwe yamuli ku lusegere n'oba tolina ki oba tewavaayo kubaako ky'okyusa mu bulamu bwo lwaki onenya ye tujjukireko emboozi ya Jjajja Butcher yayogera amafuukule ku Bobi Wine Jjajja Butcher wali vice second in command Firebase Army ekitegeeza wali kumpi n'omugabo ng'osinga ba Nubian osinga Bedi Mutwe Bakabaya Babanja bonna basinga ba Bobi Wine bakola ki obasinga gwangamba watuukako ne kussa nga poster eziba bagenda okuyimba lwaki temumatira ebiseera bya hit ya Butcherman yakulembera omutwe akola headline okategedde waliwo neyagamba ng'atula mu motoka n'asalako okugulupi n'awanika eri okumugisayo asobola okugaana n'atagenda mu show
Kati second in command kiza ino mugabo gwakola ki wefunanga yetujjukire tugaane tukirize bati kigane buli wetukola mu bulamu bw'ensi eno buli mwayina priority waliwo saasanya sente ze nga aziteeka mu bakazi era nga zigwera ye nga boli ebigendererwa bye waliwo oli asaasanya sente ze nga ayambala n'afuma asaasanya sente ze nga ye ayagala mmotoka ya bbeeyi buli nnamba ejja gyakola ki yavuga oliwo asaasanya sente ze nga ateeka mu bintu ebirabwako n'enkya kati yenjawulo yaffe nti lwaki kino kizze nti master pilot sijja gamba kya mukisa mubi wateri mukisa mubi obula kya kisiraani nnyo nti yafudde mu nfa ey'ekikopi yafudde mu nfa ey'ekinaku etya master pilot singa yakubiddwa oba singa emmotoka zakolayidinze ne zikola akabenje naye aba afudde kyankizomu naye master pilot kuba master pilot bwege tumanyi okubeera nga yatuuse okufa mu nfa eya ebuusibuusibwa eva mu kubuusibwabusibwa mu nfa ey'ekinaku ennyo like munne abadde asala kubaawo budde bwakiro abadde ku booda twebuuza alagawa abadde avaawa mbw ate abala abadde ava kuyimba atis erinnya lye tumanyi lirya pilot bambi bajja tusaasira abantu oba bajja tusaasira n'abagoberera nti the time you come up ng'oli artist oli journalist oli social influencer oli ki ng'olina oli public figure oba ozze mu bantu kikakatako okulaba nga weetereza department ez'enjawulo zitereeze lwaki nti omuntu oyo ensi yeekusalirawo n'ekuteeka ne mu ddala mw'oli mutalina kuba Ebuloni omuntu akulaba nga tutudde wano mu kantu togenda mugamba nti obulwa ekyokulya tekisoboka era bamanyi abo bakikuba tekisoboka kituufu so nga naawe oyinza okuba nga oli mu kuyiiya bulamu ng'omulala bwakola ki bwayiiya kati omuntu omuyimbi avaayo n'ayimba oluyimba ne lutuuka mu nnyumba ezisukka mmeka ne lufuluma n'ensi ne lulinnya ennyonyi Omunnayuganda ye aba akkiriza era ng'amanyi abo baakola ki yatuuka twaliko ku music bwe twalagendako ku music w'abapaloti nga bakyalina vidiyo ziriyo bazaakolebwanga Nikoni nga zibaamu olunzaali ezo sisi mukatowo kyolowooza nga mujja ulira nga mujja ne mugenda ku TV ne musasula ssente mulabe ku nnyimba z'abayimbi abo kakati nze akuze nga nyina mindset eyo nyina endowooza eyo nti musajja w'amaanyi oba yali w'amaanyi bw'afa mu nfa eno bweti kyongera okunnenyamiza era kyongera okuntegeeza biri bye ŋŋambye nti enfa yabadde yaki eri awo njabayaba lwansonga n'abagagga abo bayirewo balaba manyi abantu bano balaba omugagga afa n'ofiira mu mmotoka nga wiishi n'ofiira mu mmotoka nga siyenta bagamba yii Ebuloni ku sente zabadde alina n'afiira mu akamotoka kapulimo okategedde kati abantu babalikiriza nti obulamu bw'obaddemu wandibadde oliko ku kirasa abaavu eno gy'oliko yensonga lwaki olaba bino by'olaba nti abantu bangi bamenyeza ekyo then n'enfaaye abantu bigirageranya nti bya accident kankuweyo bino wammanga AK47 yafaaki mukinaabiro ebalibwanga accident oba bamutta Moze radio bamutta muyimbi kyomulala awo Master Blaster bamutta bonna bafa mu nfa etakolaki atategerekeka basudde accident balina akakwate ku Bobi Wine kati gwe ovaayo otya n'olireetinga bana abazze bafa nomali mu bulamu bwabwe ne bafa nobageraganya ku Bobi Wine anti bafa beesi anti kyegambye nti nkwaddeyo n'abatali mu faya bali si bafaya anti wulira kyenjagala agambye nti nkwaddeyo n'abatali mu faya bafudde mu nfa ezeefaananyizanya zino ekirala ensi yaffe bwe yatuuka buli muntu yenna alina buli wafu muntu teyeefiira ekyo tukimanyi era tukkiriza
okumanya nga twavuddeko nina show gye ntera okutwaninga ku Focus TV awo nina twabuuziza bane buli kintu kibeera ku ddogo nga twabuuza mu comment section mukama tunayita salawo so gwe omuntu ayogera ku Master Parrot n'ayogera ku Bobi Wine okumanya nga towaddeyo okutegeera kunoonyereza kumala naye ababiri bano there are things badde bakola ebitali ku kamera wabula engeri stories zibadde zifuluma zitambula mu mutunga amaze okufa zikulaze nti Parrot ekikyamu kye oba ekizibu ekibadde kimu ng'akola nnyo ku ccupa eccupa ye babadde bati atebawukana kati mu kukwata ku ccupa nti ebiseera ebisinga omuntu akwata ku ccupa ekisooka you lose focus oluzinga focus ekyokubiri omuntu akwata ku ccupa nenneekulakulanye oba ogiyitiriza si buli akwata ku ccupa nti abeeramu eyo mbeera naye ŋŋamba nti buli okwata ku ccupa ekiyitiridde ovaako jjukira maama we lumu yagendako n'agendako ne mawuye n'agamba mutabani we yagudde eddalu naye nga tagudde eddalu because of that depression byakozesa kyekibadde kimufuukidde ekyobulabe era ensonga lwaki abadde atuukise kweri essa lyebagamba nti yagudde eddalu ensonga yagamba nti ate talina kyeyeekoledde ebyo nabina bibaawo naye ate Eddy Kenzo mukuvayo n'okusima yagambye nti omusajja oyo alina byabadde abakolera ku federation nga bibagattako okategedde so kati Master Parrot kyabulyazamanyi nti mukama amujjuludde mu kaseera nga yazikira to extent nti abamu waliwo neyadde agamba badde mmanyi yafa bana bannayuganda okategedde so kakati nze njagala kukuwumbawumba nti nfa ya ya Master Parrot ensi gye tulimu nsaba artist yenna abali mu buyiiya muyimbi muzanyi biki tufunenga